Munnakibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero lwakomekkereza kakuyege gwe yatandika ku bbalaza ow'okutalaga ebitundu by'e Bunyoro. Enkuŋŋaana ebbiri azikubye mu bitundu bya Buliisa ne Masindi. Kyagulanyi yasimbudde okuva mu kibuga Hoima we yasuze wakati mu lugendo ebimotoka bya poliisi omubadde n'emmamba bibeeyunzeeko ne bitandika okumugoberera. Ebugungu ng'ayolekera e Buliisa awaliriziddwa okuyimirira okwogerako n'abantu ababadde bakuŋŋaaniddewo. Wano Kyagulanyi ayongedde kukkaatiriza ku nsonga y'ebyobugagga ebiri mu bitundu bya Bunyoro abantu baamu bye bataganyuddwamu. Outside Uganda abantu balowooza muli bagagga kubanga oil aveera wano. Naye manyi bulungi emirimu gya oil temugifuna, emirimu gye mufuna gya kwera na kukuma ku geeti. Kyagulanyi abasuubizza nti ng'agenze mu buyinza kyagenda okusookerako kwe kuzza abantu b'eno ku nnyanja kwe baagobwa. Manyi muyina ebizibu bingi n'ennyanja yammwe baagitwala. Ennyanja bagisalamu poloti. Eyo ennyanja yammwe bwe munaafuna pulezidenti executive order number 1 kugoba amagye ku nnyanja. Abantu badeyo ku nnyanja. Kyagulanyi yeeyongeddeyo ku kyalo Ndandamire gy'akubye olukuŋŋaana lwe olusoose. Abantu b'eno bayimiriddewo ku bulimi na buvubi batubuulidde embeera mwe bayita. Ennyanja baagitwala bw'oyingirayo balina okugoba n'emmundu, balina okukola ki bw'oba tofasudde ssente tebakukkiriza okuvuba. Ffe omulimu gwaffe wano e Buliisa kwe kuvuba teri kirala. Kyagulanyi mu kwogera gye bali ategeezezza nti kikwasa ennaku okubanga ennyanja eyandikozeseddwa okukulaakulanya abantu b'ekitundu ate tebagiganyuddwamu. Ono yeeyongeddeyo okukuba olukuŋŋaana lwe olwokubiri mu disitulikiti y'e Masindi. Wakati mu lugendo atuuse mu ttawuni y'e Biiso abantu ne beekiika mu kkubo wakati okumulaga essanyu. Ono mu kkubo wakati waayogereddeko gye bali n'abasaba beeyunge ku nkyukakyuka baleme okubeera emmomboze mu nsi yaabwe. Basaba muveeyo mulonde, bwe mulonda Kyagulanyi mugenda kuba mulonda Uganda mpyaka. Yeeyongeddeyo mu lugendo ng'era atuuse mu ttawuni y'e Kabango abantu ne bamulemesa okweyongerayo nga tayogeddeeko gye bali. Ono ababuulidde ku nsimbi y'omuwi w'omusolo ebbibwa ekireetera abantu obutafuna buweereza bwe bateekeddwa kufuna. Abantu ba Kabango labayo zi ttawuni. Kabango manyi temuyina amasannyalaze gamala. Kabango temuyina mazzi. Zino abaana tebasoma. Yeeyongeddeyo e Masindi okukuba olukuŋŋaana lwe olusembyeyo. Kyagulanyi okutuuka e Masindi asanze emmotoka za poliisi zaggadde amakubo agatuukayo. Ono asoose kwetooloola ebbali w'ekibuga nga bw'alimisa poliisi okutuusa lw'ayingidde okuggulawo woofiisi y'ekibiina kye. Kyagulanyi wano waavudde n'ayita mu kibuga wakati awaamugaaniddwa. Oluvannyuma ayolekedde waakubye olukuŋŋaana ku kyalo Kihande okumpi n'olubiri lw'eno. Kabalega alwana ne bakolonialisiti ng'ayagala abalijjukulu be babeere bulungi beyagalire mu nsi. Ensi eno ejjudde obugagga. Citizen kati mwafuuka basireevu, baforeena kati be benjoyinga wano. Abantu b'e Bunyoro mulinga abantu b'e Busoga.
muli merikajjo naye omuyindi yasalawo dolimurikajjo. Kyagulanyi ayogedde ku bannayuganda abaggweera ebweru ne bawa obuweereza mu mawanga amalala ng'ate wano eggwanga libeetaaga. Amalwaliro ag'akabi badokita basajjoni abalongoosa emitima bannayuganda bw'ogenda mu universities ez'akabi mu America baprofessors balecturer ab'akabi bannayuganda te emyaka gyaffe. Bw'ogenda India bano ba politician ba Uganda bagenda India naye abasaaba bakolako bannayuganda bwe mbasangayo ne mbagamba lwaki mukola eno bagamba Bobi nawo biraba mwane biri mu Uganda. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi ayolekedde Kiryandongo ne Apache. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Masindi.